Olunaku olw'eggulo kwabadde kubinuka masejjere mu maka g'omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo ku kabaga kamutegekeddwa ab'enju gye byalagidde ekkwano ne kabiitewe era ng'eno gye yamusimidde olw'okumuwa omukwano n'eddembe ebbanga ly'amaze naye ne bamaliriza nga baasizza ekyama nti ebbanga lyonna eritali ggwanvu bagenda kubanga batulaga enteekateeka entongole ez'emikolo egy'embaga yaabwe. Ennyumba y'omusumba Aloysius Bujjingo olunaku olw'eggulo yalumaliddeko mu bikujjuko eby'amazaalibwa ge ku mukolo gwabadde scientific nga gwetabiddwako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano ab'ekigero. Omukyala Susan Namakula Bujjingo eyasooka n'amazaalibwa ge ag'emyaka 35 agaaliwo ku bbalaza eya wiiki eno olwo ag'olwami lwe ne gaddako olunaku olw'eggulo nga ga myaka 48. Omusumba Aloysius Bujjingo Munnabuddu omukolo guno gwamutegekeddwa mu bubba ennaku zino kye mwakazaako surprise era yaguddemu mugwe mu maka ge bwe yabadde ng'ava ku Kananland okubuulira ekigambo awaka ku ssaawa nga 10:05 yayaniriziddwa omufumbaka n'omutabani Ferani kwoteeka omuyimbi Levikson. Happy birthday to you. Happy birthday, dear pastor. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Oluvannyuma yegattiddwako abayimbi abalala okwabadde Exodus abakyamudde abagenyi ababadde abatono be baayise. Omusumba yeebazizza mukyala we olw'ekkwano lyamulaga n'eddembe lyamuwa okuva lye yamufuna. And thank you for loving and caring. Sister, sina bingi bya kwogera. I'm growing and I'm challenged. Omukyala Susan Namakula Bujjingo amukakasizza nti bwe kuba kufumba mmere byalaba akyawaata buwaasi tannatuuka wadde kujjula era bakakasizza nti embaga ejja ate ng'egenda kubeera mawuuno. But thank you, honey, for loving me unconditionally against the whole world. Thank you for standing. I love you and I promise to love you. Basaze keeke ne bagabula abagenyi baabwe n'oluvannyuma ne baggulawo amazina n'okwaniriza ebirabo. 1-0. Webale papa ate bangambye wagira John Katumba naye Katumba byokusakidwa tumwebaze Godfrey ku Salt TV Omunyo.